tewaliwo wano muntu asinga bantu bano babiri kuwa magezi nga tugabasabye ate nga gabwerere yadde ekikumi tebakyetaaga bakuwa gabwerere bobo tumenyera bantu kyabo asooka baboda bano bagaba amagezi gonjituuleko oleme kumunyegola osirika bwoti tuula ku boda sirika tomunyega ogenda wa ngenda lugogo sene meka 15 tuula kati otudde muli ku bitala bya Jinja Road n'akutandika awo wennyini wakutandikira ensi ekyuse ensi ekyuse n'omugamba ekyuse ebadde ki kasitoddamu statement esooka nze waliwo eyankuba emboozi ne mubuuza okola emirimu emeka koye nkola gumu ne mubuuza mulimu ki nti vuga bwana nemuga kati nvuga ebyo byobadde oli kubiveeko nzija mu peregesi womunjijeemu kati cab drive ono ate apinze mu mboozi ya Ssaalongo gy'anyumya gwe babadde bajja ku kisaawe bamuleeta ewaka agiwulidde emboozi bwe bati bwe bakola akwata kano akalabirwamu eno ye driving mirror ebeera mu maaso oba driving mirror oba yamya n'akaseseetulamu katini naaba ng'akulaba katini nnyo bw'ati kati wano ng'akulaba wenna bw'oti noono katini nnyo bw'ati n'alyoka atandika kasoyogera ku kwokya enzigi bagamba ha kati ate awo olaba ogenda zokyezaawa asooka namulagamba nti ha ogenda kuzokyerawa n'omugamba tukyawozaga totawaana nalumunye eyo basazeeyo estate eriyo ploti zikunukkiriza mu bina teekayo workshop azimba goggalira ennyumba kati ng'aleeta mukwano gwabikola obeera oli awo ng'akugamba omusajja ono Peter ate Peter ono agenda nakufa mikisa nze buli lwembeera nzijja omuntu ku airport Peter abaawo n'omulimu ng'akwata essimu nga nakubira Peter owaaye amusana mu lawudi n'obanga omuwulira owaaye Peter oli otegende kaakati okyayo kyebyuma nti yine essaawa eno byenjokya kiwedde oliwa nti ndi wano osobola okusemberako wano nina muganda wange akuyitira na muganda we nga gwe ogusoose okukulaba agambye nina muganda wange ava bweru kuba kyeyo eno business njagala agiyingire waŋŋamba efuna kiralu olumaliza ngamba ti najjayo essimu natandika okulaga ebifaananyi ebyo biraba yeyo kyenzigi zange ezo awo bwangu obwo mubujjawa ani abasasula